Oluvannyuma lw'engamba ezibadde zisaasaana ng'ekisaawe kya Mandela National Stadium ekimanyiddwa ennyo nga Namboole okubeera ng'emirimu gyakyo giyimiridde, egy'okukiddaabiriza kisitudde amaloboozi mangi ku mikutu emitimbagano egya social media nga bangi ku bannayuganda babadde beeraliikirivu okuba nga ddala Uganda enaasobola okukyaza empaka za CHAN n'eza AFCON mwaka gwa 2027 we gunaatuukira. Kino wiiki ewedde kyatanula omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga okuteeka minisita omubeezi ow'ensonga z'ebyemizannyo Peter Ogwanga ku nninga okunnyonnyola w'ekisaawe kino we kituuse. Mu kwanukula, Honorable Peter Ogwanga yategeeza nga bwe basanga okusomoozebwa okw'ebyensimbi nga ku bukadde 97 obwalagirwa okuweebwa abasimba ekisaawe kino n'okukitereeza, mwanattu baaweebwako obuwumbi 8 bwokka nga kale obuwumbi 17 bwali bukyabula. Additional expenditure limit for the second quarter financial year 2023-2024 amounting among which was 17.6 billion for completion of the works of Namboole. While the ministry warranted and invoiced these funds by 25th of March 2024, to date, no funds have been credited to the bank accounts for Namboole National Stadium. Omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Right Honorable Anita Among mu bwangu yalagira minisitule y'ebyensimbi okubeera nga tesussa lunaku lwakutaano ng'ewadde minisitule y'ebyemizannyo n'ebyenjigiriza ensimbi zino okulaba ng'ekisaawe kino kimalirizibwa bunnambiro. Oboolyawo kino tekyamumalidde, omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Right Honorable Anita Among leero yeesudde mu ddene n'agenda okulambula ekisaawe kino okulaba wo emirimu we gituuse. Nga kyajjayingira ati Sipiika atandise na kutendereza omulimu ettendo ogukoleddwa UPDF Engineers Brigade nga bano be baaweebwa eddimu ery'okubeera nga bayooyoota ekisaawe kino. That is an achievement for us, and I want to, when I was coming in, I didn't expect what I saw. And on that note, I want to tell Engineering Brigade, I am extremely impressed with what you've done. Weewaawo Speaker wa Parliament Anita Among awadde ebiragiro ku Pioneers Bus 10 eziri mu maaso g'ekisaawe kya Namboole zaayise scrap omuli n'ekyokubanga ziggyibwawo kubanga zirabisa bubi mwanattu ekisaawe essonga kiteereddwa ku mutindo. Ebiragiro abiwadde minisitule y'ebyenjigiriza n'ey'ebyemizannyo wamu n'akakiiko akaddukanya ekisaawe kino akakulemberwa John Edward Muwanga bw'abadde alambula omulimu gw'okuddaabiriza ekisaawe we gutuuse. Okutandika ne leero agamba nti tayagala kuddamu nate kulaba scrap wa Pioneer Bus yenna mu maaso g'ekisaawe kubanga omupiira gwa AFCON gusemberedde. Only remaining part is on the scrap which is around the stadium, which scrap is also going to be removed. We have told the Minister of Sports to ensure that the scrap is out of the premises of the stadium. Speaker Monga agamba nti kampuni ya UPDF Engineers Brigade ekola ogw'okuddaabiriza ekisaawe okuteeka ku nninga akakiiko akaddukanya ekisaawe okukakasa ng'ekifo omuli emmotoka zino ezaafa kibakwasibwa okukikulaakulanya, era alagidde minisita omubeezi ow'ebyemizannyo Honorable Peter Ogwanga okuddiza Parliament alipoota ku nsonga eno. We wanted Mandela National Stadium for us to be able to host CHAN, and we are comfortable and we can proudly say we can now host CHAN. And that's why I was telling the minister he should be able to write back and say all the things that were found defective or not completed are now okay, and they should come back and do a review and an inspection in the stadium. Wakati mukulambula, Speaker abadde wamu ne Kamisona wa Parliament Mathias Mpuga Nsamba, yinjiniya akuliramu omulimu gw'okuddaabiriza ekisaawe Lieutenant Colonel Peter Kidemuka era nga yawadde alipoota ku mulimu we gutuuse abalombojjedde engeri gye yasiitaanamu n'omulogo bwe yali nga abagoba ku ttaka ly'ekisaawe eriwereza ddala yiika 128 wadde ng'oluvannyuma baamuwangula. Ekisaawe okuddaabirizibwa agamba nti kati kiri ku bitundu 87 ku buli 100 ng'ekibulayo kye kitono era nga singa baweebwa obuwumbi 17 obubulayo omuzigo w'omwaka guno waatuukira ng'omulimu gukubiddwa oluku mu mutwe. Bino byonna Kidemuka akakasizza nga we bikoleddwa ng'obutebe bataddemu emitwalo 4,100 nga bataddemu kamera 385 ekika kya 4K obumu obufulumya tiketi bakoze 6 ng'ekibadde kibulayo
ki ekifo emmotoka we zinaateekebwa. Wano nno omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga wasinzidde okusaba ababadde babityebeka nti Namboole teri kikolebwayo kale bakikomye oluvannyuma lw'okutenda kampuni ya UPDF naddala ku buuma obufulumya tiketi bwagambye nti bwakuyamba nnyo gavumenti okumanya ensimbi ezinaava mu mupiira awatali bukumpanya. We have not wasted the money. The money has been put in a proper use. And because this has happened, the stadium is very nice. You can now use the turnstile for entering inside. We are able to account for how much money we collect for the stadium, and that will become the non-tax revenue. Omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga bw'ati awadde UPDF Engineers Brigade wiiki 2 zokka okulaba ng'omulimu gwonna guwedde era nga bagamba okuddamu okuwandiikira CAF nti byonna ebyalagirwa birina okuba nga bikoleddwako. Freddie Chris Kisao, John William Ogenda, ETM Community Report.